yankubidde ddala nga bagala tusisinkana. Sula. Walikumsala. Batuzinzeeko Alex. Batuzinzeeko bagala Bizonto. Batunonyeeko wano. Alinako twagala kugenda video okuboona. Police. Obafunye. Bano CID. CID reporters. Abafunye. Police esazeeko sibyo n'abanonyefu bamaze omufuna ffe tubadde tukyali ffe tubadde tukyali munda naye nga abasigadde ababadde ababiri ebweru bo bamaze obafuna kati ffe ababiri abadde bakyali munda ffe tubulayo bano. Police esazeeko Simba yonna. Kino kyekigenda mu maaso njogedde ne mukulu gwabo bagamba bakutte Opeto. Ani omulala gwe bakutte? Ssaabakaaki ne Ssaabakaaki. Bagamba nti baagala Kidomoole. Bagamba nti either nze oba Mandeevu oba Emma tubawerekereko babatwala ku CID headquarters. Naye mbabuuziza nti lwaki abantu mubakwatira wano nga bagamba mbu bwe tugenda awo bajja kubuusabuusa. Bagala Bizonto. Buzabuza. Omwana yeebuzabuza. Bagala Bizonto. Byakola kati. Alika video. Kazon believe video magola bo no myango le myango. Opeto yeba amutufu. Opeto bamufu. Amujibwe. Kirabika. Why police tusaze ko wano banonya Bizonto wano bagala tukwata wano. Nja kugamba bye. Manye kituufu tubakutte abaami bana era wenjogerera bali mu kujja wano ku kitebe kikulu cyane ekyabanoonyereza ekibuli tubeeko bye tubabuuza nenga okukwatibwa kwabwe twasinzidde ku era ku katambi kaabwe akabadde katambula ku mikutu eja social media nga komedi eno gye badde bazannya mmwe muyinza okuba nga mugiyita komedi naye kati ffe tugiraba ng'ekintu nga babadde bazza omusango nga omusango guno gwa sectarianism okubanga oyogera ebintu ebyawula abantu mu mawanga era bw'osoma etteeka lino erya penal code n'olaba section 41 egezaako neetuwabula omuntu kyaba akoze omusango ogwo so mwe tugenda okusinziira tubabuuze bwe tulaba nga mutuufu kye baakoze nga kimenya amateeka tugenda kubatwala mu kooti tubavunaane nga tusinziira ku tteeka eryo oba etteeka lyonna eddala okusinziira mu muwabizi wa gavumenti nga mwana abaatuwabudde era n'ekirala kyenjagala kutangaazaako bw'owulira stage name yaabwe Bazonto oba Bizonto ate nga tuzze nga tumanya nti zonto y'omuntu alina ekikyamu ku mutwe kati tujja kubanga tuwalizibwa okubakebera emitwe tujja batwala mbasawo baffe police surgeon waliwo empapula entongole ze tujjuzza ne tubakebera oba bano bantu Bazonto oba stage name. Of course etteeka ligamba omuntu nga zonto nga mulalu nga alina ekikyamu ku bwongo tasobola kuzza musango naye kaakati tetwagala beekwase kubanga bayinza okujja wano ne bagamba ebyo babikola ku lw'okuba Bazonto so okwagala clearinga air tujja kubakebera emitwe gyabwe tulabe oba balamu ate tulabe nga bye baakola babikola nga balamu naye saawa zino tebanakutuuka wano waliwo bayise Musibi mtyano bannaffe abatuuliriza amawulire mbujuvu ku Sseddume Lubogola Simba ngaze Matina Maiko Kigongo ogabasomera. Abakozi ba Radio Simba mu programu ey'abyensangano abadinana era nga bano bakazanyiikirizi mu komedi amanyikiddwa nga Bizonto comedy okuli Julia Serwanja amanyikiddwa nga Kidomoole, Mbabali Maliseeri amanyikiddwa nga Uncle Yugumo, Ssaabakaaki Peter
ono amanyikiddwa nga Kajabuzi omuzinyuzi okuva mu pulogulamu ya Mukulika eyo, ko ne Golodi Kimatono amanyikiddwa nga Opeto okuva mu Mukulika eyo bakwatiddwa ab'ebyokwerinda olwaleero ng'era nga bavunaanibwa emisango egyekuusa katambi akafulumizibwa gye buvuddeko awo ak'ebifaananyi mbonga kano kaali kalina engeri gye kalaga okwawulayawula mu mawanga wano mu Uganda. Okwatibwa kwabwe kwekuusa ku katambi ak'ebifaananyi akakwatibwa era kano baakasane ku mukutu gwabwe gwa YouTube oguyitibwa Bizonto Comedy Officials nga kalaga obukulembeze mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo n'engeri gye bizingaate bigabanyizibwamu. Radio Simba mu kaseera kano twagala twegatte ku Dick Mivule omusasi wa Radio Simba atubuulire kubanga ono yagenze wamu n'abaana abakwatiddwa we bali batutte n'okutuusa wa we bali kati. Dick Wandisebu Dick omuuliza Radio Simba yagala kumanya abakozi ba Radio Simba bana bakwatiddwa ku makya gondako olwalo nga bakamaliriza pulogulamu batandikiddewo okubatuusa mu kifo kyonna era okuva awo batutte luddawa era n'akaseera kano muli luddawa. ku makya bakwatiddwa ne batwalibwa ku headquarters za crime intelligence wali e Naggulu okuliraana police standards unit, naye wetuvudde awo ku makya ne tujja wano mu kiseera kino nga babadde baleeteddwa ekibuli ku CID headquarters. Abantu bano buli omu bamutadde mu mmotoka ye ne batwalibwa mu maka gaabwe era kati ng'emmotoka bagenze kukola search mu maka gaabwe. Buli omu bamuwadde abantu abawerako mu mmotoka emutwaliddwa nga kuliko n'abantu aba forensic abapoliisi abakola ku by'okunoonyereza eby'ekikugu na buli omu bagenda kebera mu maka gaabwe nga Gold Kimatono atwaliddwa e Lubaga ne Senge mu Wakiso ate nga Ssaabakaaki aleetebwawo erudda e Bukoto, then Kidomoole ate yatwaliddwa Ntebe, then ne Maliseeri bamutwala Kyebandaawo nga poliisi egenda mu maka gaabwe okwongera okunoonyereza ku biki bye bayinza okuteebereza bye bagamba nti oba oliawo baleeta ebintu ebisasamaza oba okutiisatiisa eggwanga. Bagamba poliisi egimu ku misango gyeyagala bavunaana gw'okuba nti promoting sectarianism okusinziira ku abakulu abali mu musango guno kye bagamba. Wano we basookedde okubatwala kiki ekibaddewo baleke babagyewo okubongera eri? Okay, ekisoose wano babakunyiza babagyeko statements eziwerako zibadde nga nnyanya buli omu bwe bamaze ne baba handing over. Naye mu kiseera kino nina lawyer wa Radio Simba mbadde nzagala twogereko naye atubuulire nga ye lawyer. Mwami Mukiibi, ensonga zino eziri mu bakozi ba Radio Simba gwe nga lawyer ozoogerako ki? Ensonga zikyali nsajjufu tetunazitegeera. Tusookedde ku crime intelligence e Naggulu ne bakola statement, tebatukiriza balaba nga bakola statement era tetubaddeyo, naye oluvannyuma ne babavuga ne babaleeta ekibuli. Batugambye mbubbo they were just arresting officers. Batuleese ekibuli wano ne batutegeeza nti bagenda batwala buli omu mu maka mwasula bakole search. So buli omu bamuvuze nga bamuzza mu maka ge akole search. Ffe tetugendeddeeko, tusigadde mabega, tetumanyi bwe bagenda bikola, naye kale ebyo nabyo tunaabirindirira. Mu kaseera kano tetulina nnyo kiyinza kukola olw'okubanga nti obuyinza bukyali mu bakama baffe. Webale nnyo. Dick Wandisebu kakati James Kamali munamawulire wa Radio Simba naye akwatiddwamu na bano bw'abadde ng'akola omulimu gwe ogw'amawulire. Ali luddawa era naye tubuulire ali luddawa ssaawa eno? James Kamali yasigadde ku crime intelligence gye twamulese nga bagamba nti bakyatunuulira ensonga ze lwaki yabadde oba oliawo agezaako okukwata obutambi nga poliisi eri mu kukola mulimu gwayo. Bo abapoliisi bagamba nti ekyo kuba kulemesa poliisi kukola mulimu gwayo era simanyi oba bagenda muvunaana, naye nga ye yasigaddewo awo ku crime intelligence e Naggulu. Okay, tweyanza nnyo Dick Mivule olw'ebyo byonna by'otutuusizaako ku bakozi bannaffe wano ku